Kaija yamyuka Ssabawandiisi w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC neera ne owekitiibwa RCC wa division y'Erubaga mu kibuga Kampala Mwami Herbert Anderson Bulola bawangaze era naye tujja kubanga tumwanjula bwe tutyo ne Harold Kaija we mu studio mwali nansabye nti akubuuzeeko ate tutandike program. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyange bwe tuli mbuwambe abatava ku TV eno. Njagala okubeebaza emirimu, njagala okubakulisayo ku lunaku lw'abakyala, njagala kusaasira abafunye ebizibu. Ejjo najja naffe twali najja nankumbi ng'abakyala batulaga waaka. Era nabadde tulendedde Peter President omuloodi nagamba abakyala baffe ng'amaanyi ngala kyala boogera ate twagenze tukikola nga bato. Miaka mito. Breed, yes. Deputy President Adeke Anna tanaweza miaka 3. Deputy Road Mayor agundi Honorable Asinansi namadega nga bonna abakulira Farida na Ngonzi nga bonna mvumulo nga bakulaga nti future yaffe ntangaavu omusoga bwakuba nti waliwo tulanga future y'abantu ntangaavu. So we are so proud nti ffe enjawulo gye twabadde tuliko nti bannaffe ababadde ekkololo nga bali mu kwebaza bano badde batekinga stock. Kuba no lunaku lwakwekuba si kuba nduku kuba ngoma kola gamba tutuuseewa okutunuulira olugendo. Ku Monday nali omwogezi akyadde mu Rotary Club, Rotaract Club ey'Ekyengera. Abavuka bampita okwogera nabo ku nsonga y'amazzi. Bampa obudde ng'omuntu ali interested mu climate change. Kakati gundi Miriam Goza UN go namba mukage yogera ku mazzi. Sustainable development goals. Yes, ne sanitation. Ngendo kola research record z'amazzi mu Uganda mbi. Yeah, true. Abantu abatawera 10 bibalina amazzi agatukula. Itegeeza abantu abasigadde batoba n'amazzi. Nibakulaga abantu bwaga milioni ezisukka mu 21 ezo zitoba n'amazzi. Naye nga abasinga okubona n'amazzi bakyala. Yeah, true. Nibakulaga abakyala ebitundu nga 3 ku 100 nti abo ga kutambulira. Batambula kilometers bagende walo congestion banonyeza amazzi. Nibakulaga abatalina toilets. Binayi ndowooza nti ebintu ebifaana kubanga olunaku nga luno bwe ruti. Abakyala babadde kolonga bayimiridde n'alagira sente zibe gye ziraga. Baali badde boogera ku bizibu ebiruma ki abakyala. Naye kakati webaza mbu all is okay. Kubanga ekikulu si bakyala bameka bali mu politics. Ekikulu bakyala bameka bali ku base. Wajuzi nade mpulira Honorable Winnie Byanyima yadde ku radio nga bamubuuza women movement. Naga se kituufu ndi batuyamba buyambi. Ne 3% twagirwanirira. Nakuzonga bali mu lutalo. Nagamba abakazi be bajjanjabanga abasibe. Abakazi be balimanga emmere mu lutalo. Abakazi be bagendanga ne bakola obwambega. Abakazi babbanga n'abasibe mu makomera. Nagamba nti abakazi mu baatuka ne babbanga n'emirambo. Ne bagenda ne bagiziika ng'olwala nti amuneve tuli bakyala. So nti munganga nti space yaffe ne baduga mutalo tebaatuwampe twakolerera nkolerere. Kakati ate abakyala batuuse kwero balinga overtime abajeerabidde era nja kumusinkana one of these days mugee honorable nti mulaika mwetaga ate campaign ey'okutambula nga mwogera n'abana ate kati abaliko balaka balowooza nti bo bwafuna ekifo abakyala kubanga olwaleero otula platforms nyingi ng'ensonga ezimu abakyala tezikola ki tezirabika. Kati mu FDC omu ku bakansalazi baffe abaawangula ow'ennaggulu omukyala yali bana bakyala abatembeeyi. Yabadde akuyitiramu obulamu bw'omukyala omutembeeyi ng'enkyo oyinza okwambalagano wa KCCA akutte ku mukyala oyo. Nobody speaks about that. Abakyala abali mu butale ani aboogerera?
abakyala omwana omukyala namulabya ku TV ng'agamba abawala bagaba n'adapye n'adde wa mukyala Nambiru ono wa Dream Restaurant akati tulaba awaliwo eggulire olina tulaga eggulire ng'omukyala agamba nti fe abatunda emmere enenfumbe mbwe abaana gye bagenda bamuzigala giyo naye naye nogaba emmere nti abasajja babakoonako babavuma babawemula ng'olaba akolerera obusente butono naye ng'ate buli omu amukola ki amunyigiriza olunaku lwajjo lwali badde ng'ezo ze stories zetuwuliriza niga wait a minute tugenda kukola tutya embeera eno ekole ki kati olaba bino ebyenfuna ebyaka etwayogerako wiiki ewedde genda obuuza abakyala akameeza ngakasa Apollo naawe akameeza akako tekaalinnye kasigadde kali naye gwe olusiibula bwoti oyagala kudda biri byobadde ofuna mukali akakadde era kati kirese domestic violence kuba kati bonasaba mukyala ng'afumbye kyayi ne chapati ensiike oba ogenda kuyomba wamulekeranga omutwalo kati omutwalo bwaga nti agula sabbuuni haafu 15 zigenda kati agenda okunoonya ebyokulya nga tekikola ki tekisoboka okira nti kyonna naffe we do the planning byonna ebiddeyo kuki abakyala 19 bafanga bazaala bwana Kaija ndowooza nti platform gye baweereddwa abakyala ebbanga lino lyonna bandi badde bakozesa platform eyo okutuusa ensonga zaabwe bwe zityo gye ziteekeddwa okutuuka ate oba oli onokusitula eddoboozi diwulikike anti kyembadde gamba they had been hoodwinked okulowooza nti bayambibwa era obawulire mu bifo bye balimu tebasobola kulaba nti bo basobola okukozesa spaces zaabwe anedda kakati mu katabo ka John Kazola betrayed by my leader Mwai Museveni yagamba nti nalonda Kazibwe okuba ebinyonyi 3 n'ejjinja limu abasoga bagambe omwana waife nicho buli ludda lukyogera najja n'agamba nti abakazi nga amatembe bage omukuffe yaliki mu kifo ekyo n'agamba abakatuliki balowooze nti owaabwe yaliyo kakati bwebanga kyekirowoozo n'ekyomuntu agabye ekifo ekyo gwogambye nti abawudiisa no kye nimugamba nti bwekiba nti n'appointing authority ng'ebyo ebirowoozo byaba nabyo Nendoza Kaija ekyo kyali kyadda ndowooza kuba ku mulundi guno tulaba na appointments zisinga zonna President Museveni anti katika nkubuli asembeza nnyo abakyala ku yes anti katika nkubuli ate sirowooza nti akikola olw'ekyo ky'oyogedde yasoka n'amugamba kati olaba nga ziri balance yasoka n'amugamba you don't actually ne positions ezimu ze tulowooza nti abakyala oboolyawo kitegeera naye ogenda okulaba nga era abakyala ng'ekya prime minister kino ekyasembyeyo twadde tulowooleza walala nga balala betololeza akati ogenda okulaba nga ndowooza tetukyanenya president ku kyobutawa abakyala space tunenye abakyala ababadde mu spaces ezo obutazikozesa okwadvancinga n'okusitula eddoboozi ly'abakyala bannaabwe abakyali wansi oyinza okugamba onenye abakyala tunenye babaappointinga mwezo offices basalawo ki no bwana Kaija Apollo saga tukubirwa kubanga abakyala bakulaba mwezo ate gwe ng'omanyi saako gwe toli journalist gwe walwali omanyi mwezo offices basalawo ki kubanga waliwo omuntu kibayita figurehead mbutuulawo otuuse butuusi ki mukolo nga tolina kakati olwaleero omulimu gwa vice president wa Uganda mulimu ki akoze nedda omulimu nkubuuziza aweebwako obuyinza mukama we obw'okutambuza office ya president ngaki office ya president ya president office ya president atoolako naawo kakati ng'ono nedda akati olwaleero biki by'oba oyagala n'ogenda vice president kuba birina okuba bimanyiddwa president wa Kenya office ya president anti oli deputy wa Kenya no vice anti kati kati nkubuulire tosobola kuba na ggwanga noba ne vice president ate ng'olina ne prime minister kuba in the insense prime minister yali badde government ensi ezisinga okubeera ne vice president teziba na prime minister kuba bino president ngadduka prime minister ate yaddukanya bino naye akati prime minister ye mukama w'abatukanya ewaba minister akati vice president si mukama waabwe
wano yalibadde era ojjukira nti specials akazi bwe bamuwa obwa vice president ne bamuwa obwa lead of government business muki mu parliament namwana miso yagwe kawucha kyendowooza ekyalo ekikyamu kubanga mediki wali mwaddeki ya health yes gyategeera kubanga Kaija ndowooza kyetaagisa mu kiseera kino kyekyokubazzaamu maanyi obaolyawo era ne byonjogolo biraba lindako waliwo bobanga bamuwadde ekifo political appointment ndowooza ayina abeera n'ebbeetu ery'okugikozesa political appointment okubaako lindako okubeerako bakwata ku mukono abakyala abalala okubaako nga owekitiibwa Right Honorable Rebecca Kadaga First Deputy Prime Minister nze nsuubira nti y'omu kubakozesa ekifo kye okuyambako abakyala abangi okuva oboolyawo ku level gye baaliko n'abako gye batuusa oli bwebanga muwadde office n'atagikozesa ndowooza nti tunenye ye ng'omuntu butereevu nedda yesi ate n'ekirala ekisembero ddala Kaija ekisembero ddala nti si political appointments zokka ziteekwa okutunulira tunulire ne abali mu civil society abali mu private sector nabo kenyini bateekwa okukozesa spaces zaabwe okuyamba kubona okwadvancinga mission y'abakyala okutwaliza wamu waliwo kye tuyita political will n'osaba mukamaawo kinampadde kuba kati bw'otunuulira byetwogeddeko wano waliwo yabadde corona abyogera nti abakyala basomozebwa mu kino abakyala basomozebwa kubanga ebyo bibadde ebikulu ne mugamba kati oluusi ngamizaga nti tumanyi nti abakyala mulina okusomozebwa mu ABCD neffe ng'abaliyo tulowooza bino tugenda bitambulako bwetuli nga oyogera okusomozebwa nola nti okumanyi ate wanolaga intervention gyogenda okola ki okukola kakati omwaka oguddako ne tugamba wali twatuukawa Kaija you understand wakati ogenze ogaa nti ekyamukyala Kadaga with due respect kwa nti obadde weesanga tokkiriza nti lazima ayina kye yakolawo kye ni mugamba okye waliwo beera nti wana abakyala nga babatematema babatta ojjugaguguni campaign ebyenansana n'entebe wagisanga nga abagistukiramu ate baffe n'abakyala abali ki wabweru olaba ekintu ekikolebwa ku bawala Middle East wali badde osuubira nti abakyala bonna nga bene lwakizuddemuko n'obuzibu nti abakiikirira abavubuka be babalonda abakiikirira abasirikale be balonda abakiikirira abakozi bakola ki be balonda abakiikirira abakyala universal suffrage nange mbakola ki waliyo kye batuuma women councils yo platform eyo na structure abakyala be balonda eyo women council teyina wadde budget neji kale Kaija ndowooza tugenda kuvaayo naye akagambo kamu keesusiza nako nti abaami ab'abasajja nga tebatuugira ku ateri muntu yeetaaga kuboogerako abaami mudominatinze ensi abaami bw'otulya n'ebitabo by'eddiini byawandiikibwa baami abananjulira n'abasoma tesoma ennyo theology bajja kutegeeza ne Maria Magdalene bibagamba nti yali mukazi mwenzi waliwo author agamba teyali ng'abasajja balowooza nti amaanyi ge afunye ng'ali ne Yesu ayinza okwesanga yakulira ki gundi Christianity kati nga mulina omukuba kati eyennyonnyala ekigambo kyayita obwenzi ng'erinnya tayagala likola ki kuliyita nti abaami sipeza olaba buli kimu kibadde kikolebwa baami nabino era ffe twatwalisa nti kale olwo olunaku tulwaddeyo kale babayo 30% kale luyere bwe bagwe giva tosanga nti mu stock tiwasigaza muzizo onaga mulaba zonna nzimazeemu naye abayi nayize mu stocks so abami banywere bulungi yes nti abaami tulina okukkiriza nti kituyamba nnyo okwempoweringa abakyala bano edda nga ndi muto nga ngamba nsaba Katonda nti singa nzaala abaana balenzi bokka naye bwe ngenze ndaba abaana abawala influence balina mu family zaabwe n'enkwaza okimanyi nti omwana omuwala ayinza okuba n'asomesa baganda be bonna omusala gwe ne guggwako naye ggwe bw'okwata ezizo oyakusobola ku bukyala na biki n'ebirala omwana omuwala bakadde baba nga balina obuzibu era by the way abataagala kwempoweringa abaana bawala tebamanyi kibaluuzinga ti omwana omuwala nga naye nasanga omwami omu
nja mukubolya mu bulango nga munene nnyo nga muzadde w'omu ku basambi b'omupiira mu Uganda. Basambi b'omupiira okwansomera bangi ne bwenjogera sayibula olutajaga nti bategeeza gundi ne mga nti gundi weesimye naye kati kankubuulire okuva lwe yagenda e Bulaaya ng'omwana asambira omupiira emyaka butampeerezangako wadde $5 banne abakuba bye bayita ebyeyo bye baasalawo nti abawala buli wiiki bakuŋŋaanya $300 ne baziweereza ki kitaabwe waliwo omulaba nga alina life ng'enyuma naga abaana abawala bakola ki naye kakati ffe mandi efuseti yaffe ey'abaddugavu g'olowooza nti abaana abawala kubanga olowooza kusika basikira ki kyotalina sooka obeere nabyo olowooza ababisikira so era ng'abanya nti mwempawalinga abaana bamwe abawala mbadde nga nsiganya abazadde simanyi omwana yafunye olubuto ne mugamba Yesu yafunye olubuto kyamugoddeko naye bw'omulaba akyayagala okudda okusoma naye bwa n'atannayagala twogere naye era nyina abawala bangi abampadde ebirabo graduation zaabwe olw'okubanga nze nga nenjogera nabo nobainspire nti omanyi nowadde ofunye omwana omulaba omuvuko yakufunyisaamu olubuto after some time ajja kuba takwagala soka naawe afuuke munene bw'anaakulaba obeera nga naawe value addition egikola ki ogigattako era nobazanda nga ati Harold oyo singa teyagira bwati era omanyi nze njagala nnyo ziscalptures wala amanyi enjagala era mwina nga ndinga kino gundi yakimpa kubanga ndowooza when you train a girl child abakazi nga basazeewo tolana buno obubi bwe tuyita wa corruption level y'abasajja gye babbirako abakazi gye babbirako n'omukulu mu appointments enaku zino okuba nti atunulira nnyo abakyala yandibanga yabazuulamu ekyama tulina ate abakazi abatandise okufuuka abasajja nga babbi olwo abatandise otokola ki okusukkawo naye nga babakyala olwawo okuwulira nti omukazi yaleseewo abaana be ne mweno covid amawulire gemande mutwagana okusooti basajja bakoze eki badduse naye omukazi sayinza kudduka so kiba kitegeeza mbi bw'omwempawalinga n'afuuka w'amaanyi community efuuka y'amaanyi ne apple tajja kudduka ebwawula mukyala we mukozi nolanisa okulaba ebivuuka nga bigamba mb'osanga nange banfunire omukyala akola ki nso bannange mbaagaliza olunaku mbakulisaayo ku lunaku luli mutekinga esitooko ku ebyo bye mufunye mulabe ebalemereza mutandike n'okulowooza buki bwe tubisala mutandike okulaba nga buli lwe tumalawo omwaka tulina bingi bye tulaba nti bikyuse nti naddala abakazi baffe abali ku base abakyala abeetaaga okuyambibwako bano abaana abawala abatalina gundi sanitary pads era mu Rotary clubs mwaddemu omuwala muyita Kirabo yadde ali mu kuŋŋaanya ssente nga bambi kale mwana muto I think ayinza okuba nga alinga 22 nga ye kyalowooza kati ye kyakola si kuzibawa atambula agenda abasomesa musobola okufuna buno obugoye simanyi obubika abaana ne bakozesa ebintu bino ebya bulijjo gwagala nti bw'ogibawa expiring naye bw'omuyigiriza okugikola so I really liked that n'abalala mubirowoozeeko ebyo bwe tunakyusa obulamu bwabo bali ku base nammwe eno bijja bbanguya naye mubeera nga munyumye nammwe mufuuse bakaye muli kwaitebo nga bannammwe bajoli teri ku base obulamu mu nsi yonna mu leadership bakula buki bw'osalira amagezi ebizibu n'abantu bameka bw'okyusa obulamu bwammwe kale atulaba ku Soul TV program omonye ku makya bwetyo bwe tusobodde okwogera ku nsonga eyo ey'abakyala n'olunaku lwabwe ffe twongera bayozaayoza nti muyogeyoge era mugende mu maaso n'okulabika nti ensonga eyo mugirowoozaako ate nga mugitambuza mugyongeramu nze kyendowooza kyemu ensobi gye musobola okukola ey'okulowooza nti ate musobola okufuuka abasajja ekyo kyo tekisoboka tekisoboka temusobola kufuuka abasajja ekyo temukirowoozaako mulowooze ku butya bwe musobola okufuuka ate ab'omugaso ennyo n'okuyambako akukyale n'abaami nabo musobola obayambako mu mbeera eyo temwerowoozaako mweka amaloboozi gali badde gatandisa okuvaayo agamu gagamba nti abakyala bo ekintu kyabwe nga bakisusuwazza nnyo ate ne bayitawo n'okuyitawo kiva oba oli olw'okuba nti abaami temuba kuteeko okubategeeza bulungi ensonga yammwe ate musobole okuba nga oba oliawo etambula bulungi ogenda amaaso bwana Kaija tujja kukyusa yo kyemu ndi senior woman mu FDC ekyovula ensonga zaabwe inclusion mu nsonga eno actually kyembadde njogerako ekya inclusion ne mu nsonga eno yennyini muteeka okubeeramu inclusion abaami bwe banatuuka akaseera ne batandika okulowooza nti abakyala
kino kyabwe ky'abakyala no wali omulenzi batusosola kati kintu kyabwe wali omulenzi kakusese nasanga omuvuka yasangu ku street nanga nkwebaza economist waffe nti ye muvuka ina university gyasoma olwekyo kyeyogera saagala kujogera kubanja kubye nnyo nangamba mbu yalowooza ekikozinga unemployment mbu bakyala kukola ebbula ly'emirimu nemugamba mulenzi eyo mentalite gyolowooza ekitegeeza baddeeka beebake mwe mukole mbu bakyala kukola kikiresa unemployment naye bakalowooza nti abakyala balikenzeza abakyala bakola nemugamba bullshit nemugamba kikyovuola abantu omusajja olufa nga mukazi wakaaba atulese atya ne mu parliament forum eya wopa abaami bukuliko abaami bangi bamemba ba wopa Uganda Women Parliamentary Association so ndowooza inclusion kikulu nnyo mu mbeera eyo erudda n'erudda buli omu ateekwa kuweebwa omukisa aparticipating alage ekyasobola okuba nga asobola okwongereza ku nkulakulana eyawamu. Atulaba ku Soul TV programu gwe munyo ku makya gubeera munyo gwa byabufuzi. Harold Kaija yamyuka ssabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC naye era waliwo ensonga emu ate yogeza bannayuganda obwama ne kusaba ya leero naku lweggulo komanda wa magye ag'oku ttaka komanda wa Land Forces ate nga ku ludda lwe lumu Mujaasi Mutendeke Lieutenant General Muhoozi Rugaba yalina obubaka bwe yayisiza ku mukutu gwe ogwa Twitter nti ategeka kunyuka magye agamba nti emyaka 28 ng'aweereza eggye ly'eggwanga UPDF ke kaseera oboolyawo yandibadde aganyuka. Ebigambo bya General Muhoozi Rugaba n'olwaleero ne wenjogerera n'amawulire gonna oboolyawo agakunuuna g'ebweru ag'ebunaayira nalaba amawulire ag'e Tanzania amawulire ag'e Rwanda amawulire g'e Kenya actually ne amawulire agali ku global level gonna nga googera ku General Muhoozi Rugaba butya bwagenda okunyuka amagye wandowooza nti oboolyawo tyandibadde ensonga naye ate tujjukire nti bw'obeera Mujaasi ku level eyo gy'aliko actually muhiirako ey'amagye ye namba 3 muhiirako ey'amagye n'ekyokubiri nti amagye bw'obeera Mujaasi ku level yonna obeera national asset kyangu nnyo okuyingira eggye ly'eggwanga kiyinza okuba kyangu ate kiyinza okuba kizibu n'ekiyinza okuba okwanguyira nnyo okuyingira okusinga okufuluma eggye ly'eggwanga waliwo emitendera mu ggwanga Uganda mulimu kye bayita Commissions Board kyekisimbibwa muli oba kisimbuzibwa muli mu UPDF Act eya 2005 yerambika engeri Omujaasi asazeewo okunyuka omulimu ogwo National Service okufuluma naye General Muhoozi Rugaba yayise ku mukutu gwe ogwa Twitter mugata abantu n'alangirira nga bagenze okunyuka eggye oba amagye g'eggwanga Uganda abagezaako emabegako eyo tumanyi bangi ebitatambula bulungi ne baganibwa olwa kyenkugambye nti okuyingira kiyinza okuba kyangu naye okufuluma kyanabanga kizibu naye kale byebyo bwe byatambudde Kaija ajja kumpa endowooza ye mu nsonga eyo kuba kati kifuuse kiri mu public discourse kikubaganyizibwako ebirowoozo okugambye nti national asset Omujaasi abeera national asset kyova olaba tusobola naffe okugireeta ng'ensonga tugikubaganyeko ebirowoozo. Kaija monitor daily monitor g'okuutta endowooza gwe ye headline eri ku mugukiriro kwennyini General Muhoozi alangiridde retirement ffe katukole nnyo abaana ffe beeyagale umanyi gundi Martin Luther King Jr. yagamba nyina ekirooto I have a dream nti obwana bwange obuna teri anaabutunuuliranga olwa langi yaabwo naye buli omu anaabutunuulira kyayita the content of their character. Nze kale ye dream gye nnyina kyoba abaana bange bonna Kaija nti Kaija oli wasanga Kaija kiki kyali ekyo kye dream naye ate oluusi olwogaanoga nti oba dream tuzikyuse. Monitor awandiise it is fashionable to retire on Twitter.
kiri ku mulembe okunnyukira ku mitimbagano kubanga ebintu by'omwami ono bibuzaabuza okutandikira ddala ennyingira gye yayingira amagye yanjawulo yaliwo erodiyo yayingira nga erodiyo nedda yaliwo erodiyo buli omu kyamanyi ng'awandikibwa nga erodiyo teri lunaku buli omu lwamanyi lyewandikira nga omuki omusirikale yayingira nga kadeeti ofisa kadeeti genda obuuze naawe ate kati gwomanyi gwe ekibi kyenkunegawo nti gwomanyi omanyi ate nze omuntu amanyi njogera kiri ku record byomanyi then netumulaba wano nga jeno kano Gaddafi amubuusa ranka 2 n'agenda ku brigadier kitambula bwe bityo kakati olwaleero bw'okya n'owandika ku Twitter mbonyusa amagye mba seewuunya nti olabika amagye tewagayingira buli yayingira amagye amanyi bwe bafuluma amagye amanyi emitendera buli yayingira amagye nga bakeera ku mayani bayita bakadeeti ne bamuwandiika amanyi nti bw'oba ogafuluma oteekayo kusaba boosabye be balangirira nti kano Apollo nafulumya lisiti omwogezi wa UPDF n'agamba no wammanga tugenda kubanyula si ggwe kano ki Apollo era bino bipya era tutegeeze n'ensi nti ekitongole kya AG UPDF kyagenda nti tekibimanyi bino tekibimanyiko naye nga ki amekomanda ow'amagye ag'oku ttaka obadde omulaki oyagala nti ebintu ye byewuunyisa yekka yabadde akkirizibwa okwogera gundi ngeri controversial ne gutaba musango n'ayogera ku nsi gwa Uganda egenze eronze egambye tetugenda kulonda mu kalulu ka UN ye n'agamba nze mpagira ki Putin naye nga profile eraga amekomanda olina bw'oyawula amekomanda wa Uganda n'atudde mu kifo ne gavumenti gy'asavinga nti oba oliawo kisinziira ku kikyayogerako kubanga eyo issue kuba bwe bayogera ku diplomatic issue ng'eyo oba oliawo tulowooza nti era minister ya foreign affairs oba oli yandivuddeyo n'ekyenkomeredde ku nsonga kubanga era ne basirikale bannaaba mu luso badde osinga nga agenza overboard akoze atya nze oba n'okulowooza nti bayinza okuba nga basazeewo kulowooza mbu ekifo kya display action kubanga byali mu kukola bijja kuleetera banne bajenera baki abalala buli omu asuka abeeko position gyagira nga president yagikola ki that is important nga nti omanyi that is important fuluma kakati osaba bayayimiza mutate nti nfuluma tate namutanda naga bano kati ye nagamba nze nkoze eki nfulumye naye ng'eriyo general Sejusa David amaze ebbanga ng'asaba okufuluma ki amagye n'atuuka n'agendako ne mu kkooti kanooza guno mulundi gwa kusatu juuzaawo actually ya resigninga mu 96 yes nga you can't resign kakati ono tagambe resigning ono agambye I have retired hanga ekitegeeza ne retirement certificate agikola ki agirina so kyegee nti ebintu byono si bya bulijjo weetaga zigalubendi mpitirivu si bya bulijjo byetaaga galubendi mpitirivu ndowooza bwana Kaija kyeyogedde ate nga ndowooza nsonga nkulu ye ya ekifaananyi nti buli ku levo ye kyayogera kyonna oba oliawo abamuli wansi nabo bayinza okitwala nga yenkola entuufu baza kyali mu kukola oba oliawo kyali mu kukola abadde akola nnyo kibayita yali badde indiscipline mu ame gondi gona ame code of conduct byadde akola kuba oba tuwule musirikale mulala abikola nga yekka yabikola oba okujjako bano nga abadde nga abakasira eggwanga abalina zi offices nga ze baabawa ziringa za magye ate naye nga ate zaki za politics
banalweiso naye nga leero balaba tebatukuno level gyabadde akoze ki kwa kuwa statement ne minister wa foreign affairs natuka nakwegaana oba yaguzi yagiranga kusangana n'abamaji bagati ese position yaffe ize ndowooza bayinza mukama kitawe yamugenti omanyi amaje gogamba nti goyagala ennyo oyinza okugatta n'ogasanga gagenzeemu agayisa agabi ogenda okukakana ogenda okugira okukwata omusirikale nga ne bane bajja emundu. Bwana Kaija, olowooza lwaki just statement gyayisiza ku mukutu gwa Twitter ya triggerinze this huge discussion all over? Is it position yenga commander wa land forces? Ye position yenga first son? Why? Kandi kati ffe abalya emitwe gy'engege twetwogera ebinga bye twetwogera kati baba lawaloza agenda kwesimba ku bwaki kwa president nefe amanyi kitaawe tali redde kubaako gwakwasa buyinza okujja nga omuggyeko bujja era bwataba bamusindiikiriza ne 226 agenda kwesimbawo ne 231 ajja kukola ki ye amanyi security yasobola okwekuuma mwabala mumuyambako buyambi kati alowooza ekyo nze mba njitaddikoyi gwabuzabuza ti alakaki ng'oli nga pressure emuvaako ng'ona nenze kyendowooza eno indiscipline kuba kitaawe agitya kubanga amanya nti abasirikale balanga kuvanaga nti kino nsobola okuba ne position ekimu ekyagisaawo wabeeranga officers messes gye baatuulanga yes bakebera president ekyajjawo zo officers mess ti abasirikale bajjanga ne boogera ku bigambo ngono byayogerako n'agamba muwaki kuba bwe kyategeeza mutandika okubyogerako munala okufuna consensus muyinza okukaanya yes kuba gundi Dr. BESIGYE yatunyumizaako olunaku lumu nti abo baavanga bino balanso binyo olunaku lumu bamulumba mukama waabwe bamugamba nti omanyi bakola appoint bakwogerako naawe kati bwe bamugamba okusinkana okwogera naye n'abalonda naye dokita n'agamba nti musajja ono tagenda kkiriza yetwogera naawe olemerako nnyo gwe lwaki nagaga kakati bw'agaana kati olaba gwe gy'olaga gw'oli mukudda kuleva ekola ki nti bw'agaana okutuwuliriza nga afuna olunaku bwe yalufuna olunaku ng'abasinkana nga basajja boogera nga boga agamba ebintu byammwe mwogedde mbiwulidde era nange singa ndi eyo side gye muli nange naali badde ndowoozanga ki ebiseera PPS we yali mukyala kyambadde n'amuyita n'amugamba balaba bano bebakyama namulaga bibananyini kintu ensonga zaabwe naga twetaaga tunonye ennaku zaffe 3 wabweru wa Kampala nga tewaliwo kitutawaanya twogere ku nsonga ze mwogeddeko gundi yaffe ekole ki movement yaffe esigale ng'etambula kati kiyakola nagamba nti olwajja n'abatandika hoye gundi olwo tamuze ndudde okukulaba biki nyina ebizibu Embeera oyo mu appointment gundi bwagenda okweta kumpi nga bamazeewo nga buli omu bamuwadde appointment y'ogwogo naga okuva olwo myaka noza kati giweza 3 ensonga ze baayagala okwogerako neziri ennaku 3 tezikolanga ki tezoogerwangako so kati ezo message zezaleetanga ebyo abantu senior officers okusinkana ne banyumya ku nsonga ze balowooza amagye gatambula gatya eggwanga litambula litya ne ba building opinion olinga nti ye afunye fola eyokwogera yabadde abalala kibo kibatalina kakali batyo bagambye nti buli omu aggulawo Twitter account naye osobola okubyogera kubanga no Twitter account eri free yes naye osobola okubyogera ono waba akyogedde bagita precedence waliwo abantu abadde yalinga tojjukira ekya Henry Tumukunde yes andi akati Henry yes era omujjukira bwe yatuuka n'agamba nga bamusibidde mu kooti y'amagye n'atuuka n'agamba nti okumanya bannange ndudde mu kooti eno omwana eyayingira amagye ng'ali mu musango guno kati brigadier teyogera linnya lya mwana era enkeera bamuyita yamugamba nti tukuwadde ekibonerezo kyakwetonda
Sejale kibonerezo. Olinga amaze emyaka egisuka mu 10 mu musango. Naye nga ekibonerezo kyakola ki? Kyakwetonda. So kati yabyogera. Kakati ono teri publicly kitawazibwa nga mugambirako eyo teri public amukubyeko kizi. Kabyogeza buli omu nsogulawo Twitter account yange nenkola kyenjagala. Kyoka kyenera likidde kubanga amaje police prisons zino omuntu ogo Commander in Chief. Ereda gundi spokesperson. Oba yali badde CDF oba Commissioner of Prisons oba IGP. Nga yakola kakatola katinga ne gundi katinga mu police kasinje olwokuba nti ye wa politics. Gambye yenera kati omulabe era omusanga opinions zibera mu sports mwabere wa police na bine ebirala ebiri week sinyo mu byabufuzi. Obadde olaba abagundi bakulaije bano wa Flavia oba kati olu CDF n'avaayo ensonga ozogerako n'obwegendereza. Yes, kakati olwaleero walogo oyinza okubuuza ani amekomanda ani CDF wa Uganda abali mukulaba kati bali mukwepaza kozi yani ali mu kuki kola mirimu gye naye ate amuli wansi yali kati nga ina statement yagenze n'agamba nti ekintu ekyalema ba diplomats ab'ekika ekyakabi twakikozeeko munaku 7 naye ng'ojjukira luli gundi mwe yamuddamu era bwe yeewaana nga yekubisiza ekifaananyi Kagame kye yamuddamu agafere sibifaananyi si kyekikulu eyo statement yali nnene oba yetodda ku Twitter n'owandika kakati wano kiba his statements and his messages a bit exactly kati ng'eyo ey'okujereka ba diplomats b'eggwanga lyo naye taatawo oba omujereze nti abantu baateeka mu bifo emirimu tebagikola ki naye gwe oli musirikale tomugambye mukakwalo kibayita brief n'ogiwandika n'ogimugamba naye gwe n'ogenda neweewaana bibagamba simambu bakabi neetaaga okwebazibwa neetaaga ekirabo nze sikira nko ku makya byenkola nensaba ekirabo kati nga bwe nesimbawo mu East Africa gyendi mu kusaba akalulu we nasangira nti abantu bangi banneesigo basanga ku street basangawo bulijjo abantu baagala kyenkola naye nze mbikola kuba byenzikiririzaamu sibikola nti banneebaze kati aneebaza okwebaza tebakusaba buli lwosaba okwebaza ekyo kiba that's transactional politics nti kankole kino mumpe kiri so that is where bwana Kaija waliwo abakitunulidde nga bw'oyogedde ne galubindi z'ebyobufuzi oba ne bakitunula ng'ensonga y'ebyobufuzi nti wano alinga eyetegekera okuyingira ebyobufuzi wholesale. Yes, kati n'ekyo n'ogambye nti gwe tokkiririza mu ekyo naye ate endada nakyo so se nenkulaga kino kyendaba kuba omanyi osooka lola events ezibaddewo then eventually nakola ki nakibuukamu why now obwami komanda akamalako ennaku meka land forces yes babalonda juzi mugumu kaga tugwana ndale tonna wangu yadde n'olutawo n'olumu kubanga omuntu alaga kansonke bajja Norman Swazikoff bamala genda mugundi desert storm n'asooka n'awangula bajja no Powell n'agamba I've retired ng'olina olutawo lw'ogamba luno nalukola ki naluwangula kati bakuwadde omukisa obyeko olutawo lw'owangula operation is werako as a dooming operation. I need to be educated on that. So Gyebayitamu kati biro Iron Fist yes Iron Fist ya jidomira Lightning Thunder ewa nga jidomira eri mu bibira ebye Kongo nibajogo bali banoonya so mbade sagala genda kwa operation Shuja kubanga ebitabyagala nnyo ayinza okusanga nga waliwo kyova n'erinnya lye nalyogera sagamba yizo kusanga abalenzi nga bakulinze banteza so ekyo kyobadde yogerako kyembadde njagala yeso okusembyayo bo bennyini mu lubiri lwabwe buli omu alina abamwagira waliwo omukoddomiwe mu lubiri lwabwe omukoddomiwe ali awapanga buli omu apanga kati osanoza naye agadde yegazaanyeemuko naye ndowooza yeetabe mu kupanga ng'asooka okupanga directly nti osanga tomanya muzeeyi waagirira
nga nange ndi radio mayaba katuliki bagamba betesetese basembera ku meza y'omukama kakati ngusanga naye ali mukola ki n'ekyo kyo nkirabanga kiri ne wano ndabawo yatuuse ndoza kitaawe n'amuga oluusi olwo abaana nga bakyejo kitaawe bw'amugambako nakale nze mbisuddewo naye ng'ate birina process by process kakati simanyi kino kuba nakino okukiwandiika singa gabadde magye matuufu nebadde indiscipline okuwandiika nti ekyo simanyi yes ebadde indiscipline naye munnange tinfulumye ani anaakigamba okujja nga taata we yakikoze eki yakyogedde okujja nga naawe tokyagala kubeera mu service agasembyeyo olunaku lw'eggulaawo galaze nti Gen. Museveni Commander in Chief yandiba nga ate yamukomyeko namuga nti tojja kufuluma amagye okyalina ebyokukola mu mbeera eyo era ne ka video akalala ne kafuluma nga kalaga nti yeeyongezayo emyaka 8 era kafulumire ku mukutu gwe gumu ng'ali ne Andrew Mwenda ng'agamba nti nedda ekituufu kiri nti emyaka gikyali 8 akyaweereza kyekituufu kati kino kyennyini kyekituufu bwe bityo so naneera okuba nti debate ne discussion yonna n'empapula z'amawulire zabadde zimaze okikuba era tekijjaawo kiri ekyasoose kuba intention oba oliawo ekyasoose kikulaga intention oba oliawo kisobola n'okuba n'ekifaananyi oba oliawo biki byalowooza mu maaso awo era ye debate ye discussion egenda you don't allow erinnya lyo okuwa n'ekigambo puzzle obyogira bipuzzle nga bibuzaabuza olwo omuyimbi ayimba sima ebintu byamukaba bibuzaabuza kuba ebyo biri bibitu ususa okuba naye bino ebyabuli aha kati oyitaalenze ate kati nkyate kwoli bakusabye ate kati waliwo omwogezi wo mbwate nedda ekyalina emyaka 8 you know it's comical alenze naye nadde njagala ayitaalinge olaba omukatemba nadde njagala nze ayitaalinge olwo n'omulala naye yagambye bw'atyo yayogeddeko bw'atyo yabuginemu bw'atyo nadde njagala amagye ago nti yandibadde yes agaveemu abamagye bawulire nga balina breathing space alina gwaganye okwogera ekyo kimanyi gweoyinza ogamu tebitambula birungi nga ali awo kumpi nedda kinga newemulugunya nga mutabani wa pasita muwaali tosobola muno abatandika munyigyako n'eriiso kubanga abaganda bagamba bw'anaakujja emize ageya nnyoko ng'okola ki ng'owulira oyinza otadde ogamba maama nti omanyi maama gundi oyo mufu nnyo ekyana ekirina olugambo naye nga ani gwe bayinza okwogera ku nnyina ku kitaawe natadde okubimukola ki kubimugamba yandiba nga oba oliawo n'abajjasi bennyini banne eri bamusabira awumule bayinza baba badde basanyuse oyinza osanga waliwo ng'embuto ezakoze eki ezavuze kalategera Soul TV program omunyo ku makya Mbozi enyuma tuli ne Harold Kaija myuka sawandisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC akadde kafeeno kagenderedde Kaija numba kayala kabayala yana kichali nakyo tutekwa kyogera nti Kaija ategeka butegesi nedda yayingidde ddolukano yayambadde dda okuvuganya ku kifo ky'omubaka ate bwe natuuse eyo akiikirira eggwanga erya Uganda bwe twatuuse eyo East African Legislative Assembly abantu badana okutaganjula empapula ne tukizuula waliwo omusango Deputy Speaker Parliament mukyala Anita Among gwe yatwala mu East Africa Court of Justice yes n'aguwangula naye ekibyo entambula z'ebintu bya kooti agenda okuguwangula ng'ate awangudde siiti siiti ya Parliament ne bamuliyirira mwogwo omusango gwali gunnyonnyola gulambika buki bwe tunaalonda ababaka ba Parliament nga kugamba buli ndowooza eri mu Parliament efuna omubaka era looya we ekyomukisa tuba n'omukisa ekyomukisa omulungi eyali looya we ye kati chairman wa Kachoka Rules Honorable Katonto kakati singa agondirira opposition nga nti yabawandiikira yasaba mu Parliament namugamba agende mu rules n'awandiikira chairman atapte rules basobole okuba nti bakateeka bakiteeka mu nkola
mbaka tisiketa agenda kusaba kalulu bagenda kola kikutongoza obutongozi ky'obufuzi kibeeranga yes kubanga kiikirira opinion oba ideology ya Forum for Democratic Change so kati abansabira muteeka akabaani ebyoto mubikume musabe nnyo tuyinza okugira wettinga yes abasiba basiibe tuyinza okwesanga nga tetugenze mu eyo haso bwe katali jirya yes erizaala tuli labanga Kaija mubaka erudde eri mu yala sibula batulaba ku Soul TV tuve kompero mikwano gyange olusimba siibula nga siyagaana kusiibula mikwano kayima kanyuya leo mujja kubetondera naze nyina alaje etera okuntawanya nga obudde bukyukakyuka ebadde neerudde badde maze emyaka ebiri nga tentuga ndowooza naye ndowooza edduse 2 days ago nedda olusi bwedda mba ndowooza nyina fulu mala kugiwulya segunza nga kiraka kiso lyeddoboozi lyemuwulira etali tavaayo naye njagala okubaagaliza obulamu obusinga obulungi nja kwagaliza Katonda awe omukisa byonna bye mukola naye njababaga ekintu kimu kye nayigidde omukyala w'ebyanyuma kyadayogera abavubuka abasobola okusoma n'okuwandiika musome read nomujja okubeera abantu abatunulira ensonga ku level etali ya bulijjo abantu balowooza social media buno buposti bwe balaba mbwosoma olina omubuuza ddi lwasoma opapula lw'amawulire so mbasaba mutandika okusoma so okufuuka n'abantu abamanyi Katonda abakuume ali ku Soul TV program omwenye ku makya bwe tubutambudde enkya leero tujja kudda enkya